Welcome to the show basebore banyabo abatambula naffe ku mukutu guno gwa Megaton Media gamba ntino beera ngo subscribe likinga atoberenga osharinga kwa mawulire agesigika muzere Megaton gemanya nakulwalo wanjawulo Frank tulabera naye ku wakubiri naye tumufunye ku weekend lwakusatu bozi twakyosa musanze wano ku Mulangira Interiors nenga bayine ebintu ebirungi nnyo ganja nyambo tambuze ku kamera paka wali abantu balabe ku dining table eyo akuza bagagga dining table eyo giraba esangwa ku Mulangira Interiors sofa sets noza n'abantu sobola kubanga ozibalaga mpola mpola abantu abagala carpets abantu abagala office furniture chemwagadako kiri eki ali organized nnyo ate muvubuka muto naayina obwongo labintu ebiri eyebbedu lingira kiri ekitanda kinyagala okuteekako dolini nasaasira kiri ekinene soka omubuuza ebibuuzo awo mugambe kimala ganja kijja kumala ganja kijja kumala olaba so tuli mukulaga Mulangira Interiors bamulengedde ngayitawo so Mulangira Interiors asangibwa wano ku Al Salam Towers wano ekyanja abamanyi Toto kyanja weeri watu nakubanga otuukawo ku mukono gwa opposite Toto kweri we wali Al Salam Towers we wali Mulangira Interiors buli kimu kyoyagala mu quite ennungi ate nga kiri very very durable. That is Mulangira Interiors. Ndaba ebintu mwakola furniture yo mwakola ebintu ndaba bigumu bulungi omanyi tuyine yabatukolere gundi entebe gundi ewasemakula semakula amalaga kola mititi oba okyali awo gundi ng'empumbu eyiika naye Mulangira Interiors I see kintu kya kabi Frank kwanizaako ku Megaton ku mazzi gange embere nga nnywanywako naye ng'ensonga zitunabeera nga twogerako nga tunabuuza ku bantu ndabye leero mukulu Hedi Sendi Toka Ntooko ndaba abaviiriddeyo nnyo atyo abakubye batta bakyabasiba nnyo enkola gye mukola ensonga zammwe mukoppa kasuku mwafuka mageege mwafuka amanyi geege lyerikuppa nga kinene mwafuka mageege buli omu ayagala kulanga kasuku Frank Antambi Sharo omusajja waffe omusibe n'abalala bakoppa kasuku baagala kugira mu kakibaako tuyingireko ne mu nsonga ya nvawala ono baamukwata yali akwata ebintu nga gundi principal yagendera ku gundi nga bakyaliddeko gundi katikiro wa Buganda bamukwata filiminga ne bamubuuza ofiliminga ngaani nina simu eyankubirwa nti omukulu bamubuuza ofiliminga ngaani n'alwana n'asindikira kasuku amuweereze ku bipapula biraga nti alina waakolera ne bigaana bamuteeka nze baŋŋamba batakubira amasimu kati nze amawulire ngaluddemu that's that sikoppa kasuku tokoppa kasuku faba mukoppa kati ne bamusibira ku gundi ye Nateete ne bamala ne bamuteekayo ye musibe naye kiri awo tujja beera nga tuyitako ne wa Tonix yagamba nti tasobola kuwagira principal envuma gye bavuma abantu engeri gye beeyisaamu naye nga ne ssente tebayina ye kabere ku sayidi yeri kyekimu ne Wike Benda ebigambo wabirabye awo tulabira nga tuyitawo so kubuze ku bantu Frank abali ku Megaton Media mbalamusizaako nnyo babuuzaako nnyo weekend eno mugamba mutya tuli mu mood ya Christmas ndowooza abantu ffenna mu nsi tweteekerateekera amazaalibwa ga Mukama ga Yesu Kristo g'ennaku z'omwezi 25 abakyagakuza yes tubeebaliza ddala fe ababivaako nabiviirako ddala tolina kyosinza okusinza Katonda kirala n'okucelebratinga ebintu ebimu kirala nzize Mukama Katonda gwensinza ye manyi gyali naye maani kasita manyi ekibi ky'okuba nti onoonyereza ebintu wesanga maani ani kyembadde ngenda okukugamba muntu w'osoma ennyo tebitama naye owungamwe the more you know the more you backslide ku bintu ebimu but basagala genda yeyo it's okay I respect people and whatever they believe in and the practices that come along so abagenda okujagaza amazaalibwa ga Yesu Kristo tubagaliza mugayitemu bulungi nnyo ne festivities zonna kuyingira mwaka n'ebirala amannya Frank Ntambi Wayne Balkeza the youngest East African professor, the juggernaut, the renegade, the connoisseur, the orange cat. Gabagaweddeyo nga tugenze kwanjula. Okay. So mukulike mukomera okukyalirako omukulu. Twekuliseyo ffenna kuba nawe nakulabayo. Nakulabayo ku lunaku olwokubiri, olwokusatu. Nakulabayo naye kulikayo.
Yeah, that's what we could do or can do. Mama Jaden mamuyingiza mu kantu kati naye abuuza ebibuuzo. Anti kati God forbid ne Shalom singa afiira wano. Ezimu kubaita estates. Estate ye YouTube. Nga bikutte bukyali. Kati family ino yingira mpola mpola. Waatali nga kisoboka okutambula gisigala gitambula. gitambula. People don't know nti YouTube mulimu. Mulimu nno. Mulimu tobabuusa gwe baleke basigale awo. Si mulimu tuli idle. Baleke basigale awo. Tuli idle. Kuba mu nsi ziri endala baveeko. Mu nsi ziri endala abantu bagagga. Abantu bagagga n'ebyaddala. Nze nina YouTuber gwe mmanyi wano. Nga buli luguudo ayinako poloti. Omumanyi? Musajja mugagga betwegomba. Kuba naffe otulaba wano we tuli. Nze siri mwavu. Mutwego gwe mwavu. Siri mwavu. Nina. Oyina? Ninamu. Amina. Nze sirina kyobala buli ogamba nti oyina abagagga baffe. Ani kati oba oyongera ku gundi omusajja oyo ayina agenda okuyita nga azitowa. Omusajja akuwa abiri ng'akusanze. Sirina. Ntambi. Sebo. Mpulidde toka ntoko ya leero. Omukulu Edisendi. Abadde mukambwe nnyo. Nti okuppa kasuku kwe kubaleetedde ebizibu. Abasinga ne bagamba nti abadde musanyufu olw'okukwatibwa kwa Shalom. Abamu. So ensonga n'ey'okuppa kasuku n'okusiba Shalom byonna bibaddewo. Enjogera ya mwami Eddie. Ensonga ezo oyinza kwogerako ki? Na kintu kyayagala okukebera wano sekendi emu kigenda kutuyambako ku gundi yaffe eyo. Anange okay, kiri wano. Okuppa kasuku n'afiira wano. Bamusigaze gundi asigaza ekintu kyonna. Olaba waliwo mu luzungu ekintu kye bayita moral vindication oba moral satisfaction. Era oyinza okukigeraageranya ku kye bayita retributive satisfaction ne resentment based gratification. Kutegeeza kyakulaba. Ebyo ebigambo bisatu kambiddemu bulungi. Waliwo kye bayita moral vindication, retributive satisfaction ne resentment based gratification. That is the situation bannaffe abamu oba the mode gye balimu nga waliwo bannaabo bali mu kulumwa, abali mu bulumi, abali mu kulumwa, abali mu kunyigirizibwa, abali mu kunyigirizibwa. Ezo tamu ze njogedde zimiininga nti ng'omuntu yalinda bwadda omuntu gw'abadde talima naye kambugu watakulagana naye okugwako mu bizibu, okugwa mu bizibu. Njagala nkutwala mpola Frank. Anyishene erabirwa abantu bangi. Avocation ask you. Mukolera omuntu y'omu. Mukola n'omuntu n'omu. Mukola n'omuntu omu. Kasuku. So toka yatandikawo nga bali a group. Akasuku na brainstorming n'aleeta ekintu kye n'akola Sunday Nation. Sunday Nation eno bosi wammwe ye Kasuku. Toka bosi waabwe ye Kasuku. Nandisubidde nti mwandikwataganye naye obuzibu buvaawa. Badde nkubulidde ebintu tamuzi ziri essatu nga singa Moze basikolagana naawe nga tuli kabwa nango nempulira nti Moze yagudde ku accident, sorry, God forbid okozesa examples ngezo nga ngenda kunywa bia mmale mu firiji mpulira nti no Moze ali mida nga ngenda kulya buli kimu nkimalewo nsanyuke be bannaffe abo nze we bansiba nagenda okukomawo ze video ezannyaniriza nga bazikoze emabega wali onatunulira videos ezo because nsuubira omulimu gw'amawulire era naye akyogeddeko is to inform to informing abantu ku nsonga ye nga wali omutemitemi waayo critique nabeera nga asobola okulaga side eno ne side eno akubeera balanced. Yes, balanced. Nti ntambi obuzibu bwe butini nze ne wanjuza yonna naye ate neeno this and this and this and so kyemwamwagala balance nti akubenga anti ngamba ideally wekyakoze eki wekyalibadde naye omuntu olaba nga yeekubidde side eno nga katira nga katira ono bw'atyo ono omusibe omusibe oba ali mu buzibu then kijjayo kiri kyegambye ekya retributive gratification. I believe abantu tukompitinga turivalinga
ensi bwe teweyina okubeera tutambule mu competition ebeerawo nkoze eki ekigenda okunsinga kuno naye nga tusagale nga tugenda so sometimes mumaliriza mu clashinze mumaliriza mweyisizaamu amagaali bwebulamu bw'ensi bwe bubeera now situation yeyange ebintu ebyo nabiwulira nindaba sho nindaba abasajja abasanyufu ennyo waliwo n'omuntu omu yandagako ne ku screenshots nga bwe zaali zitambula nga kunaku nali mu kooti nga bansindika essanyu bakunyumyako nnyo essanyu biki ate ne batakikweka ne publicly they came out ng'olaba basanyufu balinga abasanyufu abamu si bonna abalinga abasanyufu nze we nakomawo ne mbiraba muli ne ŋŋamba can I counter this nti nziremu ne ŋŋamba no whatever happened abakyala abafunye obulwadde bwa kansa ne bagenda ku chemotherapy oba radiotherapy eddagala eryo ery'okujjanjaba kansa lirimu ebirungo ebireetera abakyala okubanga tebakyasobola kufuna piriyodi zaabwe nga bwe balina zifuna era abamu zisitopingira ddala omukyala n'atandika okubuuka mu mwezi gumu nga tagenzeemu omulala n'agendamu n'amala n'abukako emyezi 3 omulala myezi 6 agenda okulaba emyezi nga 12 bonna abalinga abasanyufu nze we nakomawo ne mbiraba muli ne ŋŋamba can I counter this nti nziremu ne ŋŋamba no whatever happened nagenda mu kkomera nensavinga wiiki yange gye bampa nenkomawo wabweru kubanga n'ensonga nze ezantwala mu kkomera ezo bakwasa ebintu byonna bisaagaana kubyogerako nnyo kuba byali biwedde tekyali mbuno ntambi yavuma no era singa okomyawo buli kimu temwalimu we navumira muntu walebula bulebuzi saalebula wadde but it was more of maybe an industry political game that was at play politics of the business bali mukazanyo wali muzanyo guli wali nga ntambi ayina engeri alinganga agenda okulemesa ekintu ky'omusajja okutambula nga yalinganga kiyimiridde wakati oba okitegeera nga alina okuteekebwako byateekebwako ebyo si buli muntu ali eruziraawo kyabeera alina omusango oba okitegeera omuntu asobola okuyunga muze because muli mu competition nga tobiriimu nakuyunga olengeddeko situations oli nawaba afunye ekisosonkole kyakyasi nakikasuka mu nnyumba yo nakubira bakubira ne bajja ne bakubira ne bakufuna mu military mu court martial kati naffe bizinensi yaffe eno gye tulimu ey'akantu mulimu a lot of politics mulimu a lot of entalo abamu ze batategeera abantu abatulaba n'abatuwagira n'abatunyumirwa ng'webagamba nti ntambi bamusindisa eruzira akomewo ng'ennaku z'omwezi bwe ziti ekigenda okutambuzibwa awo bavuma nnyo ntambi yavuma nnyo naye nga singa ogamba omuntu ntambi yavuma ki nga tajja kikuleetera kyeyakola ki kyeyavuma naye because tuli mu ggwanga Uganda nga sisitimu yonna eri ku ttaka institutions zonna ziri ku mavivi bazita entegetege zazifamba nga baba bakutte omusango ne bagutwale wa IO anoonyereze wakati w'okunoonyereza okuzuula amazima ne wakati w'okunoonyereza nga aweereddwayo ekintu byanjawulo oba nga gwanoonyerezaako muntu we obanga muntu we ebintu ebyo ebisatu byanjawulo kati nomaliriza nga nze I've been victimized nga siise mu due process ntuufu sifunye bwenkanya because bannanga abannwana bansinga influence bansinga influence mu bantu abo bansinga ensimbi babaddewo bakubyokuba ngamba wano mu musango nti guzzi bagala kuwawaabira bagala kutwalayo bakunyigiriza I don't have the kind of money those people have basolo kali umusa gwagenda okugunga batadde millions zoba zali 21 ogwange ne basoka ne bateeka mu 10 ne bagamba zibaddize kati nze kugambe tizasukamu ne kati imagine wotera nze nine simu gye nafuna ne mwanga ntambi okuwona wano akwate million 10 nalina waagundi na warona akwate million 10 aziwa omusajja batadde mu musango nenga zasukkawo kana olw'ensonga eyo nti omuntu watuukira ng'asobola n'okuteeka mu miliyoni kale gwe ogambye 10 nze ntuufu nzimanyi katugende ku 10 z'ogambye oli naazikuteekamu then kiba kisizinga
ekyokubeera nti no Ntambi yakoze ekiyaziza omusango nga kiri kya kumuteekayo eri abeereyo oba atya kyobalaba nti bwe tujja wano okufuna nti bagambye nti because nze engeri gye bankwatamu era mbadde nsiiba nkyogera yalimu okulaga ku maanyi okulagako ne bakwata saawa ziweze munana twali tetukola naawe saawa ziweze munana otuseeyo eri bagambye ogenda mu kooti saawa 9 naye nga ate mu mateeka kale mulimu emisango egimu omusango nga sigwa tegutwala mu capital punishment says oba rape terrorism biki ebyo webito murder naye gino emisango gino giri peti nga omuntu amanyikiddwa ne address naki oba omuwadde nga bwe bali open okumpa summons ne baziweza ne ku WhatsApp omusango gunoonyerezebweko na biki byonna ne wano ku kyekkooti nga fayiro ewedde era bakutegeezaako ti fayiro yo mukulu Ntambi ewedde okutukolera ku kooti ssaawa 10 ku lunaku bweruti teekateeka vagalanda naye nga kyebaagala nti bakutte obudde buweddeyo tetusobola kwerwanako okitegeera ng'ekiruubirirwa kyakubeera nga bakasukayo eyo batuukirize ekiruubirirwa kyabwe nti tumutadde muki tumutaddeyo eyo ebisigaye tujja kudiringa nabyo kyekyahapeninga kunze kyekyahapeninze ku Shalom okitegeera lwaki nti nno nze nfunamu ennyiike mu baganda baffe abali mu mulimu guno okitegeera nga issue eyo weebeereza because okuteeka Shalom mu nkomyo okuteeka Ntambi mu nkomyo under the circumstances zenkunnyonnyola essaawa zino kino okubeera nga kyeraliikiriza buli omu nti tewali wagenda kubeera safe kuba tuli mu kusettinga presidents nze kye bankola wembeera nina resources zezimu nga nina ssente nga nina n'obudde nsobola okukikola mmoze kakati wetalwanisa president says ne tugamba nti yes Ntambi kale wabeera nga yabadde alina omusango obanga agulina process yalibadde etya ye yagoberebwa oba waliwo engeri y'okunyoolamuko ku mikono n'okukozesa akasente kubuuzemu ku kibuuzo ekitonotono buuza do you think that enkola gye mukola omulimu gwammwe sheeyo manyi sheeyo yebaleetedde ebizibu ya Sunday Nation nze sheeyo yandeetera ebizibu nze byange byalina ku X social media enkola gye mukolamu emirimu gyammwe yentuufu kuba right now Eddie Sendi waba asanyukidde ayinza si musanyufu kale waba agamba nti agambye ku Shalom ebikola bye yakola tebyali birungi do you think that mwenkola gye mukola emirimu gyammwe nungi siyinza gamba nti nnungi go ge mazima naye lwaki mbadde njagala ompa obudde nsiigire omuntu ekifaananyi ategeere what they missed because there is a lot of what people missed nebalaba kino there is a gap definitely njagala okubeera nga nzijuuliriza kyole mbali ntandise n'ekyange nzire ku kya Shalom nkulage nti nno sometimes ebintu bino bibiramu a lot of politics owa industry abeerawo ng'oli wagamba nti bannange muze mwagala luzira aga Katonda muggulu nga tojja kuwona oba oyagala oba tuyagala yaba ayagala kuteekayo ng'asobola okuinfluencinga kutandikira ddala ku IO gendera ddala ku CID ku OCCID gendera ddala ku KMP gendera ddala ku mulamuzi bunanga abakutte bwati abayina gula sente ze banteekamu zaggwera luddawa zaali za contracting nze yeetwalayo bantrackingako abakuteekamu ssente naffe ne tukuteekamu eno nga tusoma anti kyegamba nti ebyo byonna byebyo nti abantu binyagala tubeere nga tubatunuzaamu ekisiigibwa nti abaana bavuma kyekisiigibwa tebamanya politics nze mbadde olunaku olwaleero njagala kutwala mu the politics behind politics ali mu entertainment ali mu industry yaffe agenda okumaliriza nga abasinga ku ffenna balina obuzibu nemmozi okujja kunzizaayo oba nange nja kukutwalayo teri kwogera ku munno wadde oyogera amazima olwokuba nti yalina amaanyi webale nnyo so nga kye nali nnoonya mu issue yange kuba nange be nali ndese emabega abali mu industry issue eyo we yali ku mmeeza yaabwe fayiro eyo ngeze ku mmeeza yaabwe amanyi bata scrutinizing something okukiyingira munda kiyingirira ddala munda nojjayo ebisejja nabiki byonna nojjayo nogamba yes Ntambi wano yagoyingamu naye ate engeri eno neno abantu ne bategeera ne bannaffe bo Ntambi wabeera nga yagenze mu kkomera Ntambi ge bagenda okukomerera yenna sayidi eri yo already baba bamaze ogivindicating nti no ntuufu bagiwadde defense nti yo tebagikwata nako oba okitegeera naye nga ate sometimes
omuntu ne wobeera olopya omusango gwosoose okuloopa tekikumaking sample no rewrite kubanga mu issue ya Shalom for example ngenda kugenda back and forth mu gwanga n'ogwa Shalom okusigira ekifaananyi nti mu issue ya Shalom for example aga Katonda mu ggulu Mukama Katonda okunzijako buli kye nnina looya we bwe yagenda ku poliisi okugyayo emmotoka nga bamaze okuba nga bamukwasa ebisumuluzo bagimuwadde nga talina kubeera ng'afuluma yababuuza nga sinnafuluma kuba yesi emmotoka yaye mutute ng'evuddeyo client wange wano alinawo fayiro n'emu Council Freedom yes alinawo fayiro n'emu such that mumpa summons nze mutwalire tujje nkya lawyer omutuufu abuuza client we ali safe definitely okay abasajja abo abeekatwe ne bagamba nothing Musajja ali tewali clean. wadde imagine njagala kulaga omuntu ali eyo politics ali mu bintu byaffe omuntu ajja okukomerera Shalom yes Shalom avuma naye ng'akugiddeyo ne sayidi eno abalansinga eryato wabanga batugamba mu bigambo byabwe nti tewaliyo fayiro naki mu bigambo byabwe ne wayita ennaku bbiri ne batulakinga Shalom ne bamukwata ne bagamba fayiro eyo ate ebaddewo yayingizibwa ng'ennaku z'omwezi Agusto 5 osewo myezi emeka nga tuli mu myezi ena August September November December okitegeera myezi 3 n'ekitundu nga giri awo nga ebaddeyo naye ne wano mu kaseera nga looyawo akubuuzizza oba gyemugamba tiriyo kyekiri kyenkugamba nti nga kati awo institutions zaffe kati nga police force ng'eyo CID bali mu kugizanyisa bali mu kugidingisa bali mu giteeka mu ntalo zino politics ono ekifaananyi ekibi ennyo omanyi waliwo ebintu ebikolebwa nga bakozesa system mu 1948 mu ggwanga lya South Africa baintroducing etteeka erya segregation eryali limanyiddwa nga apartheid nga yes iteeka naye nga linyigiriza so si buli kintu kino ekibeera mu mateeka kibeera kituufu wabeera okuleeta okunyigiriza sente ezisinga okuba nga zibbibwa mu ggwanga erya Uganda zibbibwa luddawa zibbibwa mu mateeka yes enguzi eringa enguzi si nguzi nno enguzi goli ku biripeti ne bafulumya eri mu parliament nti no twafulumiza supplementary budget ya trillions bweziti bano abatuula ku bukiiko nze nina musajja wange yesimbawo ndowooza ne ku bwa president mugagga muvundo yali akagira alina wotero gye yagulawo yabumbinga bubiri kati obutabuza muntu waffe okumuza ku musango gwa Shalom nti mbadde nkusigira ekifaananyi nti twabuuza oba waliyo fayiro nga bagamba teriiwo ate eno nga bali mu kuyiga musajja ne bamukwata we bamukwata ekisinga okwewuunyisa baatugambanga fayiro Shalom alina emisango fayiro ye eri sanction. Do you know what it means to sanction a file? Stating a sanction is eba yegaiza dda mu kooti eba eri ready ogenda muki mu kooti kibayita sanction in the file mu mateeka mu magezi amatono ennyo ge nnina ku bintu ng'ebyo ate nga ndi musajja anoonyereza at least nti mbaddeko victim wa system eyo nemanya nayo ebitambula there is no file that can be sanctioned by the state oba egende mu DPP Director of Public Prosecution the office nga tenaggwa biki ebikola fayiro okuggwa betulina okwebuuza walina okubeerawo nti muze oba ogenze n'oloopa ntambi noteekayo complaint yo it doesn't automatically mean nti oli mutuufu kubanga tulinawo instances ezimu ng'ogenza kunjwetekako bintu nve mu game kyekiri kyogambye nti bakola ebintu olumu nga tebamaze kunoonyereza kati fayiro okujjula complainant acomplaininze n'ateekayo complaint ye complaint eyo erina okunoonyerezebwako byalopya bituufu yes complainer abawa erinnya lya suspect amukozeeko obulabe obwo suspect ne gyasuubira okubeera waba alina ennamba y'essimu okubagamba nti wuuyo mutandika okunoonyereza okutandika okunoonyereza okusooka kwakubira suspect kyolaba bamuyita suspect ateeberezebwa so asingiddwa aba tannasingibwa aba akyateeberezebwa akyanoonyerezebwako suspect n'aweebwa kye bayita summons zimutwala ku poliisi ezimuleeta ku poliisi yennyonnyoleko ku bye baamuwaabidde era wojja ne wennyonnyolako mu oro nga bagamba katuteeke ne mu written bujulizi bwonna bubeerewo bakuwandiisa kye bayita statement mu bigambo byo nti bino obimanyiiko ki n'owandika one statement yamu nti sibimanyiiko it is okay okitegeera kakati omala okuwandika statement yo n'ebeera ya kigambo kimu oba omaze
poliisi kyeddako kukola kunoonyereza nti oba wabikola tandika okunoonyereza nenoonyereza byatandika bitya kati ffe bye tulimu ebya hate speech bibagamba katugeze nti nno wamwannyinaze Nakanguubi yaloopye nti nno Shalom yamuvuma mu kunoonyereza kwa poliisi balina okubackdatinga ne baddayo nti waba wawaabidde nti nno ng'ennaku z'omwezi 5 we bali bamukola ebyo ne bawulira mu bigambo ebyo okitegeera ne baddayo because poliisi erina mechanism erina intelligence n'obumanyi okubeera nti nno ezuula ekituufu nezuula bano ababiri ono neŋŋana n'ono enkolagana yaabwe ebadde etya in the past nga bajja banoonyereza bagenda okuzuula amazima nga bano babadde nga beekyojjanya ono avuma munne n'amuddiza mpankuwe olwo mulimu kunoonyereza nga poliisi naawe batuukawo tebanyweza ku saidi emu tebalina noonyeza ku saidi emu mbadde mmanyi it has to be they call it a thorough investigation mbadde mmanyi nti nze wenkuloopa bagira bewankoze ebyo sibigira kyekiri kye nawulidde abamu nga bagamba nti ono nawo bamuloope tufune gundize awo mbadde sinategeera kya mirundi ebiri kankinyonyole bwenti poliisi nkugambye omulimu gwe gwakola ki kunoonyereza ng'omanye emisango mingi nnyo egisigala ku poliisi nekitagenda mu DPP waki tegigenda ku DPP kunoonyereza kuba baba tebannafuna baba bano kale waliwo obutannafuna nga tekinnagendayo waliwo ne gyebaggalira ku poliisi nga bamaze okunoonyereza ne bazuula ne bagamba abana ensonga zaabwe they can go basobola okutuula kati DPP Director of Public Prosecution office eyo eyimiriddewo ku ssente yamwe wa musolo buli wosindika state agende ku court those resources zona logistics and chi that is taxpayers money sente ziva mu office eyo kakati ekiba ensonga lwaki files ezimu tezigenda mu court government ng'erabye DPP nga balabyemu ne bagamba guno tegulina lugendo tetusobola guteeka mu resources zaffe nga state okitegeera naye nga kiva ku ki kiva eno ku IO mu kunoonyereza kwe nti singa yali akoze omulimu gwe singa tuli mu nsi nga institutions zikola omusango ogwo tegwalirabye ku lunaku nalumu kugenda wa mulamuzi kubanga kyali bali kimaze okuba nga kizuulwa IO investigative officer ekitegeeza no IO yateekamu nnyo amaanyi bweba ayina abantu abamusindiikiriza kituusa eri ewala kati bwe buzibu nti IO onoonyereza n'ogamba onawabidde ono naye ate mu kunoonyereza kwaffe tukizudde nti ono yasojjanya n'ono ono yasooka ono yali amuddamu buzzi kati obeera olina IO kyoga nti ebimu bifiira ku poliisi kwe kubayita nti owaye gwe n'ono wali ovumira kimusobola mwereke biggwe oba olumu nebiggwera wa DPP because abagunoonyerezaako asobola okubeera awandiika kye bayita what is it called kyawandiikako fayiro ng'egenza eri balina ne balabamukko ne balaba nga tegusobola genda mu kooti tagenda guwa kubanga omusango guli criminal ono abagwawaabidde complainant abeera witness guba gwa Uganda versus kati Uganda versus state abaya guyingidde dda guba gwa state ono afuuka mujulizi kati state emisango bagitunulamu ne balaba banaagiwangula nga process ebampanga oba togenda kuguwangula ng'olabye nti nedda ono naye munnaffe wadde complainant alagenda beera witness kweno naye tegulina lugendo teba sanctioninga fayiro eyo genda gwe ekikuluma kuteekayo muntu wali nga tebamaze kukola process eno gy'obadde otugamba tukiyita due process tegobereddwa naye bali balina ekiruubirira kya kukuswaza ntambi twamututteko keruzira yebaseeyo at least week nekimuwa satisfaction twatutteyo Shalom bamusazeeko enviiri ne Christmas agenda kugiriira eyo era weewaawo nga byebiruubirirwa naye nga singa gugenda mu trial bwe guti temusobola guwangula kubanga lwaki nti badde nkubulira ideally nga wekyalikoze eki wekyali badde kati ebyo ebintu bannaffe abo nti Shalom yali mukatu najja n'akola show namba ng'ateeka ku Shalom obusungu obuyitirivu ennyo yes bumuteekeko but also komawo keno opiikinga ensonga eno naawe okula okunoonyereza okwo nga analyst ali critical as a critical thinker nti ono yamusibisizza yabadde omutuufu ensonga z'abano zibadde nga zitya singa Shalom yavuma muntu nga Juliana Kanyomozi oba Irene Namubiri abatali mu bintu abantu abali ebyabwe bambi obanzi yasamira munaawe katulaba nga ani ono musiraamu
tolimuwulirako nga nenengana n'omuntu kale oli gwa katambi ng'akuyuza kati mpe example ya pastor Bugembe oba musajja wattu wamma abe mukiibi nkaaga nva nongi shira yawumula limu nva nongi porridge omuliko Kwezi Robinson n'omuntu agamba naye bannange Ntambi naye alimba ddala musajja wattu abe mukiibi nkaaga talina buzibu ngazaki naawe wenyini oswala alina abantu bagukusalira naye tolekawo gundi egamba nti si andibadde omutuufu akola atya jjukira oba ogwa katambi koono nti agamba yavumye naye ogenda ogira ng'abooli kubanga omuntu nga okolera abantu nga beeyita nkolera abantu obabuulire nti naye bano ababiri bavudde nga beekijjanya twava ku mukolo gwa Shiba twasanga omukyalo oyo awo njagalawo nnyo yakusangira nga okumberera akagomba twasanga omukyala Nakanguubi yandaba n'abalaba tetwenyiga tetwakola ki tugenda okukomawo ku intaneti nga yatuyisizaamu dda okitegedde wamuswaza nnyo wakola otya yaŋŋamba wanali nkonerera kati kaveemu tuli banaku nnyo twajja twefuuyidde n'atogerera ebintu Shalom alinganga eweekiwuka afaanana kiwuka n'ateekamu ne bakasuku abataaliwo n'atuwa oba kitegedde now you're provoking a situation, you're provoking a reaction. Kano kakola ddi omuntu yagamba nti tayogedde linnya n'agamba nti nalabye omuvubuka ataddeko akakofiira yenna ayina amatu gamulinga biki kumbe description ayina gwawa naye nga tayogedde linnya ng'omala kwogera linnya waliwo olaba mu misango egyo walibayita innuendos describing omuntu nti musiraamu ayambadde atera okwambala akajozi kaseno n'akakofiira ku mutwe biki kati ekyo kintu nekigenda public mu comment section for example nga they can describe nti bagamba musiraamu, they can describe nti bagamba ntambi n'omuntu ataddeko bana basala omuntu atako ekifaananyi nti oyo muze gwe bagamba kitegeeza oli public emutegedde kati n'oba toyogedde erinnya lye abasoma amateeka kasonga wagayita mu kasonga mbi enywendo okukuba musango definitely kitegeeza kakati okuba ekifaananyi ne bakyefaananyiriza oli bw'ogamba ensonga lwaki ogamba nti n'abasanze bakoonakona akakebe oli afaanana ng'ekiwuka Shalom kati oli akwata Shalom n'entambi n'amuteekako nga ne audience ekitegedde nga n'ensonga zimwe badde zimanyi so abo tebakyekwekawo era omuntu yawa abantu akatwa bakusika ne bakutwala kati kankubuuze Shalom oli omudde kunayogera erinnya Fulufigo Bannakangulu naye alyogeddeko obulamu bwe yafuna amannya ge gateekawo Fulungu gonna ge yateekawo kati lwaki bamutwala kitegeeza n'oba weekwese nga toyogedde erinnya naye ng'ensi ekitegedde nti ono oba omuwadde nickname naye nga gw'otegeeza kati abasanga ku mukolo nti yatusanga ku mukolo n'atuyisa nkiyita kuyisaamu ggaali nti you're provoking a reaction ya Shalom nayo nejja ku Sunday ng'ayanukula oli oli yamuvuma nti mubi kiwuka omwana afaanana bubi oli najja n'agamba talabanko omuntu mubi ng'oyo kyamuluma okitegeera kati lwaki kikuluma nga gwe ki-initiate nze nawe omuvumi anti nkugamba nti kakati gwe anoonyereza IO naffe bannaffe bano abateekako eryo nti tuvuma takibuulidde bantu nti n'oli yamuvuma nti banne ensonga ezo zatandika zitya n'oteeka ku minzaani n'oteekera ebivumo byono n'ebyono ng'oyise mu enwendo webale kakati si bya muwendo inwendo kati omuntu ali eri alaba oba muwadde oba muwewudde omuwewuzde kinagamba ensonga z'abano bo beetwala so nekibanga tekisiiga nnyo Shalom mu kifaananyi nga bali kimusiiga essaawa zino nga tebagiddeeyo situation nga yebadde ng'ejja ekiri ku bannaffe ab'amawulire naye nkugambye the reason lwaki tebasobola kujjayo byono byabadde nga initiatinga kutuyisaamu kutuvuma tebasobola kubyogerako yatabyogedde nakabadde ku Shalom ng'amukkatira tayagala kubanga kasuku tayagala kubanga kasuku because of what I told you kino kye nagambye bakitusomesa bakiyita retributive satisfaction ye kati mu mativu yes nti oli abeera ekyo because before kumusiba babadde waliwo obanga obukuubagano obuteyagala sijja biruma Ntambi nakubuuza kibuuzo kino anti njagala wano soke mmalewo oba kimbuuza katono nnyo
kati nenzirayo kale kankiwumbewumbe sigira muntu kifaananyi nti naye eri ku poliisi eri nti bakola mulimu ogwo tebanoonyereza singa banoonyereza byandikomyawo waliwo kye bayita mutual conflicting nti mwenna tuvala abagamba era kano kankabayigiriza omusango gwa Shalom nga we guli singa babeera gugenze mu maaso wakati mu gwo abadefendants ba Shalom balooya ne baleeta ebintu byonna mu videos bonna omukyalo oyo bwe yali akoze towards ono gwagamba nti yamulebudde kooti eggalawo ku olwo nenaaba mu ngalo noyita screen awo nobiteekako nti bannange ono agamba nti nono yamulebula yamukuba ennaku z'omwezi August 5 ne August nga 3 omukyalo ono yayimirira ku mukutu gwe n'awa ono ebintu bino wammanga olinganga ekigondi nga bwabyogera ebisola biyisa mukamu omulamuzi nga yasoma bulungi amateeka ge ayinza okuguddamu ogwo agoba mugobe because now there is mutual conflicting kali mutual conflicting ebeera bweti babagamba mutabagani kubanga mwenna mubadde mwereetera mutabagani oba okitegeera kati kyova olaba nti DPP batunula mu fayiro eyo waite kugenda kyova olaba twafuna n'obudde ne tuwandiika nga tuwandiikira regional DPP omukyalo oyo baye Helen oba yaani nti ensonga tuwulira mu nkubo nti omwami ono waliwo abamunoonya nti alinayo fayiro omukyalo ono yamuwawaabira tusaba fayiro eyo eyitibwe ejje mu ofiisi yo kubanga engeri gyeri mu kubeera nga ezanyisibwamu tulina obweraliikirivu ne presidents ezibaddewo ez'emabega nti bagikozesezza nnyo omukyalo ono agikozesezza nnyo eveeyo ebbaluwa n'evaayo era nze nina kopi eyita fayiro eyo eddeyo eri ku lunaku lwejja that was when Shalom was arrested egenda okujja nze njidduseeyo kuba nze yalina ogiddusayo katwe tuyisiŋŋanya nga bagenda okukwata nga bamutwala olwo ku kooti olwo nze njirese fayiro eveeyo kati bamukubira essimu kempya akubira essimu otakwata ssimu because ekiruubirirwa ki ng'akolera ono era tulina obuzibu bw'amaanyi nnyo mu institutions zaffe era inquiry zirikolebwa ne bwe giribeera myaka 3 tulina inquiry gitwalabako wano eya Ssebutinde mwali mukyali baana bato n'abantu be yakwata so gwe ali mu public office whether you are an IO whether you are a CID officer whether you are what one day like this office CEO office yaffe vana kugivaamu but with consequences ebintu bino mujja bikola essaawa zino budde just kaddi kikyo nkibalabulako naawe obadde ombuuza biri obuzibu bwammwe ne ttiimu ya Talk and Talk buvaawa kuba ndowooza ensonga lwaki Ankwenda ayogedde ebigambo bino okusinziira ku mpisa gye mwamuyisa temwamuvumamu okweyisaamu kubaddengawo nga mweyisaamu egaali nga kuli mutual kuli mutual ne watuuka akaseera ntugamba buli omu munna mulabe nga wakola ki bwamulaba yes so sijja kugamba mbu nno ffe ba victims oba bo ba victims and that is the game eya online kati mweyisaamu mwakisigalira era ffe teri muntu yajagezi kuwawaabira munne nammwe mukole ebyammwe yes kibeerawo ekyo buli omu akola ebibye and that is the mature way but also tewaliwo bad blood at least on our side kuba nze ne bampisaamu byonna byonna nga bansibye ne bwe nagenda ku kitanda nga nnwanira bulamu bwange nagenda ku mpewo nagamba oyo simwada atekawo ne ssente yes yateekawo ensimbi yagamba aziteekawo naye wonna saagenda nti mukolere video newe musanga mubuuza because muwaki muwekitiibwa ng'omu ku baatukola ki ku baatusookawo kyenayali suubidde nti no guidance tulina okugimusuubiramu atuwe guidance but guidance eyo nga teyeekubire teri biased that is the respect gyasobola okubeera nga afuna n'ekitiibwa okubeera nga kiri intact oba okitegeera so ffe ku side yaffe nga Sunday National Address twakajja mu game myaka teginawera 3 ndowooza kuba nze nzija 2022 mweno game breakthrough ejja 2023 eya later abasajja babaddewo myaka 3 plus I cannot match tokikubye nnyo mwami Edison kuva mu 1990s abadde mu game abadde mawulire si mawulire passe but performing arts abaddemu okitegeera managing ebibiina nakibiina kati experience eyo sisobola gimakinga wadde kwota byakoze sisobola so ffe tukyali ba babies
tukya studying oba again. bagezezaako okugerako namwe ne mukaluba muyina amagundi amawaggali. Nedda munnanga, at least not for me. Nze I always stay grounded. I always give respect to people even ne besikanya nabo. Nze nkubudde situation zonna ezange tewampulirako nga nkuba mimiro. Kubaze I think mwami Eddie wazidde okwogera ekigambo kino abadde alina obulumi ng'ate alina ye w'abaagala mwe muganya okubeera. That's why ayogedde bw'atyo ng'agamba osanga nti nze saaliganye advice yerana nzibadde njitutte. Naye ekikunsigisiza ekifaananyi ekyo nti omuntu agenda ali biased already. Tagenda kutunulira eri side eri endala kugamba awo naawe ogamba bannaye omusajja kyayo ne kati already agenda okubyogera oludde nga bamaze okulaba position ye gyali nga really olina kumuleka bula essaawa bwati side eri endala tagyogeddeko wadde yo ntuufu 100% esibe yo ntuufu esibe 100%. Eno ye mukyamu kati akonkludinza agamba Shalom asibwe. Tagambye nti asibwe era agambye nti awulira bubi nti gyali naye ekisinga okunnuma by the way waliwo ekintu mwami Edison kyatunda nti era agambye kasuku bwe buzibu. Kasuku is the problem. Yes, nti buli omu ayagala kubanga kasuku. Yasooka n'akyogera some months ago n'agamba nakuwa list y'abagala. In fact we bansibira nakomawo nendaba video n'akola list y'abagala obanga kasuku. Mwalimu Frank Antambi, mwalimu Saimo Kawalata, mwalimu Tamale Junior, mwalimu Shalom Kawesi, emabega eri mwalimu Bakeizi kugamba ye I industry yafuka ya kasuku kati. I really don't know. Naye inze I would be blessed waba nga waliwo omuntu mu game alina kyakola ekirungi ne wayitawo ekisanya bagamba nti oyo nayaga kagenda kutwala mu kisawo kya hip hop payamugoberera bana banyenya abaze ne muri lyrics zaabwe ngo bawulira kati nga ologa yamuta Absol yali Black Hippie ya TDE Top Dog Entertainment omwali Kendrick Lamar Absol yenyini Schoolboy Q, J-Rock, Isaiah Rashid Gainga agamba I used to rap like Jay-Z. Otegera Jay-Z mu flows mu nyimba ze zonna eri yagamba yali agala ku flowing nga Biggie. Otegera so kati atono ye na ayagala okubeera nti akola ki so tekirina buzibu moze ebbanga lyokolidde amawulire ogenda mu myaka 2 ye kati gwoba ogenda mu emeka nze ndi weesatu natandika nkola mawulire nga waliwo omuntu abantu bo inspiring generation eyagala okubanga gwe ekola ebibyo. It is very okay. Ekyo kiraba mu buzibu. That is that. But also if you scrutinize enough kaneeyogereko nga nze njagala obeere open oŋŋambe nti kasuku engeri gyakolamu emirimu ki n'entambi engeri gyenkolamu emirimu ki tulina we tufaanagana njagala ombuulirewo okitegeera kasuku karakita ye endala n'engeri gyakolamu someone alijjoke alifa nesataya nanyumisa abantu ne baseka ne bajjako stress. Frank Ntambi is someone bojja okusanga ngwe oba yagala information ali critical kyagenda okuwa bino ebirala byetuyinza okufaanaganyamu because nange on my good day nga nsazeewo okukola satire nja mukola because me am a graduate of performing arts. Wagamba MDD eri ku diploma nze ndi wa bachelor's degree Libra and performing arts drama and film wakalaba kati nabiraba omusajja nandiwako amazzi agenda bongera nti tewali buzibu nandi omusango bagusala mmande mule tewali buzibu kati ngendo sooka okukola Ntambi alina information gwe yatuwa kati bagu kisinzira ku nsala nze sina buzibu kati guza laki sajja ne mwanukula agwe tolemezaamu kimmanyi nze nkiraba nendaba effect ngamba tewali buzibu awo you understand omuntu ayogera n'omuleka n'aba n'endowooza ye nawe n'oweeyo sina budde kubeera nga buli omuntu bagenda muddamu gwe wamanya game wetambula oba nkakase ndete n'ebipapula ye tulina wana abantu nkola n'entambi n'amwogerako nakubira sebo moze waleese entambi nalali yayogedde bintu bye sina buzibu so badde gamba nti nze being a graduate of liberal and performing arts that is drama and film bachelor's degree drama and film mu school of liberal and performing arts I know ukiba kyetaagisiza I'm the script writer and producer of Sunday Nation Address. Me and Shalom initiated that idea and tujiguza kasuku n'agikkiriza. That Sunday Nation Address gyolaba eyawukana ku shows zonna zenkola and it is one of those shows when yali yakatandika abantu abasanga ne bankubira amasimu those who are concerned nti ngiveeko
Tekulabisa bubi. Nti ndabisa bubi, tidda mu character yange, tumanyi ng'omuntu ali serious, laba by'olimu. Musiramu yakingambako. Yes. Yanga ntambi bangi. Naye nkugambye nze okugenda mu character kyangu nnyo because betwasoma. N'ekibuzo njagala okukubuuza. Gundi ki gye mwasinzako okukola Sunday Nation Address? Mwina gundi kibiruubirirwa ki? Ebiruubirirwa one it is a Sunday. Abantu bali waka, bali relaxed. Togenda kubazza mu information ali critical ennyo oku explaininga o ali hard. Twagala tubeere to be a lazy Sunday, omuntu abeere waka aseke nga weeteekera mandi. Nangamba mbushe gye mukola mwagiteekawo okutyoboola abantu okusinziira ku bongo byebalaba. Temugenda ogimalako nga buli omu muyisizaamu eggaali. Okuyisaamu eggaali kwali baddaawo. Yes, those elements zibaamu, but ate toyogedde ku basanyufu, ku betusanyusa. Katugeze mu ssaala gye tukola, katugeze mu ranking gye tukola. Kati olabanga ku musango gwa Brian White, Shalom aze yesize kopagala kanje Brian White. Kati nze as a creative director namugamba ensonga za Brian White zibadde week number. Tugenda zogerako kyekyenjawulo. Tewali. Let us just make drama out of it. Okitegeera essala gye twakolera Pastor Bujingo gijjukira. Gye mwakolera na Alien Skin. Waliwo ya Pastor Bujingo gye twagwa eri n'engwa n'oggwa nga tulaajana. Saba. You understand? Ogenda kukola kyekyenjawulo. Now that is the show. Era abantu ebanyumidde nnyo zezimu ku shows ku YouTube consistently ezimu kusinga okulabwa. Oba okitegeera. So nze kati I can diversify my content. Zerwanyisa. Tezerwanisa toka ntoko walabanga oba muri waggulu oba mwe mulabanga toka ntoko eri waggulu kibalumamu. Kati nze nkubulira ebyaddala. Toka ntoko show yemu ku shows zesisuwa zendaba. Toka ntoko show banga lyebaddewo tosobola kugituuka. Lwaki ogiraba? Njiraba because najjanga njiraba. It is the best show. Definitely. I have never even castigated and doubted it. Njiraba njagala, characters eziriko nzagala, it is an informative show. Benji byenjigirako. So, sisobola kutuuka wano ngambe bonna yaffe y'amaanyi nedda. Nze yaffe njiraba nga ka baby ketuli mu kubanga ketulera. Maybe mu myaka 10 akalibeera nga kali on top. Bwe munabeera consistent. Yes, tunabeera consistent. Oba naye toka ntoke mazeyo emyaka mingi. Definitely. Kakati nze sisobola kulimba muno tugirinako obuzibu. Owaffe akyali baby muto. Naye baby oyo yazze nga tuli mu digital space eno eya creativity. Temugenda kukola the same to replicate talk and talk for example. Era bajja kujjawo ebigambo bingi batukopa. Kati yaffe yanjawulo nti mulimu a lot of drama biki kuseka kwejerega fiffe nyini kasoko nakuvuma ogira omutu omunene omuvuma ogira olubuto olina omuvuma ogira kuseka leso kuvuma ne mweyisaamu nga mmwe n'abalala wibityo sho negenda maaso. So titugikola nko kukakanya abantu mukama wange. Naye bubeera buyise mbuba buyise mu I know no one's perfect. Yes, mutusaasira nga we buyita mu shows endala anti mbuliza abantu. Definitely. Muntu avayo nagamba nti Kasuku is the boss. Ye boss waba toka ntoko. Ye boss wa Sunday Nation. Lwaki boss tatula n'abantu bano n'atuulako nabo yali akigezezaako okutuulako nabo. Yagezaako ne mulemwa. Yagezaako naye n'akitegeera nti these are mature people. Bantu bakulu abeetegeerera. Leka buli omu akole kyalowooza nti nno kye kituufu. Kitanya okumwetikka. Tekituuke ne kitabuka. But I think no. I think eyo awutwabuukawo. Waliwo ka critical moment akaali kazze nga n'okwebuuza kisobola kwebuuza naki. But when tuyitawo bosanga kwede omubuuzaako twesanga emirundi mingi. So namujjukiza nti nonjogerako bwoti nze omumanyi naawe. I know. Kitegeera. But bado twesanga wano ku Luseke Nyamya tubeera mu video na kibe nabyo namwe kubya n'ebifaananyi ne muli emmere ne mugwa n'eri. I really don't have any problem with abantu abo. Era kindeese okwogeraawo nti mpulidde bubi. Uncle Eddie nga ali mu kukkatira Shalom nga nange oyanzikattira nga tawadde opportunity kubuulira abantu ensonga nga wezizze zitambula na strikingawo balance awo kubanga ne bali bannaffe there are a lot of flaws zenze okuexposinga ku muntu ali yagambe by the kale wadde nze Shalom mumanyi he's a loose cannon anyega mangu loose cannon abatya omanyi mu biseera biri ebyokulwana ebyeddalo ko mu 7 ko mu 8 wabeerangawo ebintu ebyo kwe bavugiranga cannons ebyo bye bakozesanga mu kulwanisa nga biringanga bye bagira
mulimu weapons mpitirivu nnyo kakati babiteekanga ku lyato kana amaato amanene ago ne bibeerako kati Canon eyo netuka ekiseera tebabisibanga bulungi neruzinga kati weruzinga nga nammwe abali ku lyato esobola obbakubiramu kati bagamba loose cannon yeyo muntu kati wano mu metafango okirese ku muntu nti kasita abeera on the loose oba gwe ntambi nawajja kukubiramu yenna ali destructive kati ye Shalom is destructive ng'omuntu okitegeera but so naffe waliwo otuuka ntambi nayo obeera destructive waliwo ze shows zenkola nenzireba ngamba watereera wazikolanga dda waliwo oluli bwe nanyiiga nenkola show ku muntu omu nankubira n'essimu ye nenswala nenkubira gwe nagikola nemugaa gijjeeyo okitegeera nga sobola kwebaka nakyo okitegeera kati naffe olumu tupasuka kati oba basibe ku Shalom bamusibe naye bakusiba era akusiza nga bigambo mukyaddamu okukola show eno eyagundi eyo nga etazannya lwaki nedda totikomera nedda lwaki nedda olw'ensonga nkubuulidde politics aliwo ndi Shalom kuba kati kankubuuze ebisibiza Shalom ebiri ku fayiro ebiri ku Sunday National Address not really byali ku channel ye yona aliwo omulala yadduka paka Kalagwe yegudi wachi agala bajja mu kimu Kalagwe ayogera bingi wewa the Bwakabaka bwawo ayino Bwakabaka bwe minani negwe yazemu nakola video wagirabi bemwe kiri mu Uganda bangambe kyaddusi simanyi waliwo abantu abavaako ekiganda kyo kiyina abadede waliwo abantu abavaako okitegeera ate ko olumpita olunaku olulala nja kubuulira the politics eri behind emisango gy'oyo omusajja egyo no nalwaki bakozesa full figure naye waliwo abamulwanyisa olimpita nenkubuulira in details nga yonkubuulidde bino nga sikujabulajabula because ndaba obudde bugenda kugendako kati nga tuva ku nsonga ya Shalom ddala tugendeko mukuvaala katono kuba nakyayira akyogeddeko isende ebigambo bino byayogedde bwaka kibwomuwa bemanyina Charles Muvawala naye I respect where Edison was coming from statement ye ng'omuntu ayinza okutiirako omuntu n'agamba ogenda awo musajja weebuli wadde olina eddembe lyo naye obusajja weebuli bwegendereze. That is where Edison was coming from. Nti twewale nnyo to confront amagye. That is true. Chobola abantu bafunyeemu a crash ye ne Kasuku mweyo show kwe ensonga betutte and I understand what Kasuku was saying nti teeka kirigana omuntu okurecordinga kubanga omusajja bamukwata akola ki alikwende bambuzo na mawulire kakati essaawa zino gwokimanyi mbuno singa nkuloopa oba whichever case kibasooka okumbuuza bujulizi buliwa kati omuntu alikodinza abe n'obujulizi bwe ate nabo bufuuse nti musango tokkirizibwa ku recording. Ate kino kibagamba nti oli munnamawulire munnamawulire kayika si ya recording. We have right now what we call alternative media, online media. Why is it that amazima n'owokwataani bakubuuza mpaka adiyo nze nakwatako ku bintu awo twali kugunjwa twali ku kooti namala kujjayo kati kituufu naye that is wrong. Nti tewaliwo tteeka likugira muntu ku recordinga anything. Tewaliwo. Nze nkugambye tuli mu online media, alternative media, which requires citizen responsibility eyaffe okwebeereramu. And for example, wabaddewo abatujju waba yatuyambe n'akaliko nga tekayamba security. Era TVs kazibeerezi NTV ezina professionals zizanya videos nyingi nnyo ez'abantu ezeka kukatase ovo omuntu yali kodi BBC ziba nabyo neteekawo wali definitely tewaliwo buzibu senga libadde tteeka nga weeriri nti owamawulire yekayeka yalina okurecordinga maybe that okitegeera. Kati gondi y'obuzibu abujja nti balina engeri gye bakola ki gye batawaanya emirimu gya gundi gya poliisi oba amagye okuba recordinga. Ate abamagye because bakola biri illegal kati bagala bibere on record. Tubafunyeko obujulizi kakati kyova olaba nti okebera mu musango gwa charge sheet ye kuliko mbuno ya recordings ebintu nabisindikira abantu abatabisabye, something that is very laughable. Era ne basaba era gwe linda we bagenda omukomyawo nga 23 bagenda kwa mendinga
omusango ogwo bateekewo because ogwo teguliiyo ekyo kikusuubiza teguliiyo osobola okwata omuntu omusango n'otukana bamendinga charge sheet bulijjo seriously but they amend them sikumusiba nga teweeteeseteese bamendinga charge sheets naye kyebadde gamba nti Eddie awo yes kyayogera kituufu kyatayogedde kubuulira abantu nti amagye in the first place gakola ki mu kalulu amagye okutugirayo situations wegakubya abantu abazze mu rallies bebalumisiza embwa bazze ne kugamba singa obijjayo gwe bafuuyira abantu balina olupiira ali justifiable kugamba okutusiigira nti ebyadala amagye gano begakola biri out of order temuyina kubasemberera kugamba that was the balance I expected okutusiigira ekifaananyi ky'amagye gano n'okuvumirira begakola okitegeera n'olwensonga eyo mubaleke naye the way he was analyzing era yabadde anyigiriza muvawala n'ekirungi bakula naye muntu we but me I don't have any problem that muvawala muganda wa Kayibanda I was told mu Kenya nate yamwegaana muvawala nabadde ne Kayibanda nangamba kale muganda wange nanneegaana bafaanagana emitwe bonna obuyindo anti balundi era ngenda kunoonya Kayibanda era wiiki ejja mulina ayogere ku muganda we ayina omwogerako oba yamwegaana ayina omwogerako kale at that aside akaseera ka byabufuzi abatusooka obayiseewoko otutte marathon tukabadde kanyuma thank you abamu ku sponsors baffe tulina bannaffe aba Biva Organic tubayise Biva Organic and Natural Health Products Dr. Richard Senjobe endwadde zonna bannange omusajja jjanjabya abantu omwaka guno nesanga aba prostate nga batudde bali wali abamu bawa bujulizi abamu baze kuwa bujulizi abamu balwadde kati omanyi wogenda ng'oli mulwadde nofuli prostate nange yali enzita yali kugundi esembayo olinaga nti yali kati eyange eteredde ofuna amaanyi kati abalwadde ba prostate cancer abalina ne cancer ow'enjawulo oyina ulcers oyina endwadde zonna ate wake up call zukuka gyekali gundi ganja namuwadde nange oli namuwa naye noye buli ssaawa bazibikira ayina okwongera mu muliro mulega nti omukazi yakamufuna wake up call zukuka wali bulungi naona biva amannyo gakuluma webale nnyo tuyina clove oil bw'osenyesa bw'oti nina lwe nagenzeyoko dokita ne mulaba nagenze nina amabwa mu bulago ayina ke yampadde kabadde kakebe bwe kati kabadde kakayira naye ennaku zaabadde 2 amabwa gonna ne gasenguka temukyali abalwadde ba sukali bannange sukali pressure abalina lung problems bana abantu abatava kusigala ne shisha wona biva bangaba fibroids fibroids bizimba mu buto era biva ale kirungi yajjanjabisa butonde tebino bisayimanyi tumira ebiweka abamu nezita side effects zonyaga n'endwala nefuna side effects obutonde busigala mu mubiri otegeera ne mala wiki 3 nga netakula namala genda wa biva nanvumula namwe abayina endwadde z'amaaso biva organic bagamba tino mmere endagala ndyayo yekulwaza ndyayo yekola biva organic namba esimu weeryawo akubira ku Dr. Richard Senjobe wali kumpi ne Masengere biva organic zisimbe kiwanvu kiriko ebigambo bya green abotuukawo hospitality abawala ababeera waabo balungi bulungi nnyo bajja kubeera nti bakuwa enamba olabe Dr. Richard Senjobe mukubire ku namba eyo weeri biva organic ne banafa abalala aba Job Giant ogwe gwomukutu www.jobgiant.net watayina mulimu banoonyeko naawe agulina nawe ayina mubanoonya kati bano bo bazze okubanga bayamba bano abaana abasomye naye ng'emirimu gibuze certificate diploma degree masters phd oli awo kati bo bagattaganya engeri bakwanaganya wakati w'abagirina companies ezirina naawe anoonya kati gwanoonya ng'owulidde obubaka buno ogenda ku mutimbagano ogwo www.jobgiant.net upload your CV now uploading a CV yo goteka butese CV ne bagitunulamu batunula system ne matching tijiro potential yasoma mawulire webale nnyo waliwo wano gundi enoonya abamawulire nti radio simba yagala ba mawulire webale nnyo nga wefunira webale nnyo nawo kenyini ne batunulamu ne bagenda nga bamachinga ate mu nsi zonna Uganda Kenya Rwanda Tanzania Bungereza America Canada batujja ko bino betwala CV awantu ati nze nawe natwala ku radio mu CV kati nagenda okuddayo nagisanga mu kasero nze yange nze wali ginatwala nengisanga nga njirira mu kabalagala akoliko Frank wali mu mbulugunya kale bana ba Job Giant bazzo kuberanga batuyamba ku mbere cyansizo bagalako
gwatagulina obanoonyi ate naawe agulina obanoonyi yes. twante ekintu kigenda tambula kuba ku namba 0749 052 000 n'abasembayo beba muno watch tuli mu Christmas season oba giyite festive season films ba VJs bo baba wabuwi VJ Junior jali keeper twagitadde running man jeri man versus baby nayo jeri mu VJ Junior VJ Emmy Mazo yagitaddeyo Sandman jeri girl in the attic jeri VJ Jingo Salongo wange dreaming the reality ono yewa abakadde abokomyawo naye nga bunyirira but guns up mpya a line of fire kitagawa yamukomezaawo nnyo VJ uliyo yatuyiyemu films obanga 8 1917 Romumani Elava Betrayed Don't Look Up n'endala muno wakigende Kongo oyita ku masimu tuyina Android abalina Android ogenda ku Google Play Store abalina iPhone oba iOS ogenda ku App Store abalabida ku smart TVs genda wa downloading app ebereganye genda mu browser yo buli smart TV ina browser odeke mu www.munowatch.com oba si kye kyangu genda ku laptop yo ogulewo oteke mu www.munowatch.com ofune HDMI oconnecting bali ku TV oberengola mitwale 3 jokka omwezi nekuliko films ziwa ne mitwale 10 eziri kuno tetujjako weroboza kasavuka nyama muno wachi yo films zijaweza kigambi twasalawo kuba kuno sikutta kulonda nemweyaga atenga yatiride kiri yakiterezeza so bwetu no bwetuli nokuwayo chatambulira ddala bungi nnyo ne Frank Antambi wembalukeza de Juggernaut mulaba mukomera temutya ngatambuza kati ana yagala okunsiba full figure akuzaayo musango mwamuvuma obugulu nase muvumangako ani yamuvuma obugulu nze ntekawo miliyoni emunjirina owali film yamuvuma obugulu oba video nga nvuma full figure miliyoni weeri bugendo nazo kyenda buvuma muntu nakanga mu wetonda mangu kati ze sivuma kye kisooka but nekyokubiri tokakanya okukakanya sobola okukkakanya nekyokubiri nayo kibirenga kyayagala yaruddewo ekyokwetonda ekyokunsiba kati komera lye ruziri abantu bali agadde anti kati fe twagendayo nze nagende kati ogenda kunteesa kisiwali okitegeera ngenda kugenda manyi this and this nalaba abayindi bannange wabalaba bonga bejali meko ate wanyumiriza kano abaddeeta era nze omuntu nompa sente zo ojagana abantu okuwula nga bakimanyi ogenda gendayo baka emyezi 6 naye ngenda kwewolayo ate wola miliyoni nga 8 tekyetaaga naye ziba 10 onsiba 6 emyezi 6 nogenda newebaka ate mbwokomawo osasula dola embuli mwezi abateeka gakyuke abantu batulumye sente zaffe bakola ekikubanga omuntu omuwa sente zo abonsi bansiba ate obuzibu lwaki bakikola batyo kizibu okuditamininga sentence y'omuntu ali azamanyiza omutwalo emitwalo 10 emitwalo 2 ekikumi miliyoni biliyoni triliyoni kiba kizibu etteeka teryatunula waawo kale tugendeko mu nsonga kampeni zikyagenda ddala mu maaso NRM yakwata abayimbi abasinga bali ku buli unstoppable musajja wange n'odini ntege nkutumiddeko ayola anoga anti yali ku mutto yayogera beba atula ono yatuula wano bwagamba nti oyo aveeko avaako kale neesubya kati senga nzaali awo gokya bebe kuli yali mukwano gwange 223 224 yo wabyogerera nkubira nako nagamba kati oli wabyogerera wano yabyogera wazanero wano wayogera ki abantu byali bya album awo nga relationship yafa ate ne simu yakuba toddamu kakomyawo ako kantambi ntambi yageza bugizi yali musajja wange kaya yasooka gamba nti kano mulota oyagala kuddayo bebe kulu mulota ne bebe yenga tebamugamba kugamba nti oyo bagenda muboola ensonga eriemu bebe kulu yalagirawo from day one even at a time nga tatawe yesimbe ku Museveni yasigala ku Museveni yetagira tawankuza kati ye bamumanyi zekada original right now yeba n'abalala bana bamulya nnimire leero wa red nchawa yero leero waddayo eno wali ebigambo byenchawa akomawo wakangamu okitegeera those are the people abantu bebalinako obuzi saawa eno tulina abayimbi abali mu NRM era sente bazifunira ddala Alantonics nina guli gye nakuweereza simu yange nga gyagina yavuddeyo n'abanga ayogera ebigambo nsaba kenakuweereza ogenda ku kugundi njagala kasomera abantu saa kuwaayiriza eno Alantonics yagenze n'akola post eno nagamba nti even if Museveni retired today
I can never support a people that promote hatred and diversion and division the way Nope Yugi does. I'm sure there would be other options. Kakati wano director I presume and I believe abalumba Kyagulanyi Ssentamu nti abantu bwe bavuma basigesiga y'obukyayi yes awo tuli saawa eno Alan Tonix agamba tasobola kuwagira Kyagulanyi ne Wyke Benda yavaayo n'aba ng'ayogera ku bigambo ebyo byennyini abantu bagibazze babyogera ensonga eno ogyogerako ki Alan Tonix talina point olw'ensonga yaggwa Alan Tonix yaggwa yakola ekivulu yafuna abantu bameka nga 8 baawera obaze ba midaala kati omuntu ng'oyo era banne beebaze nnyo Bebe Cool si mu bubi naye abantu nga Alan Tonix abantu nga abalaka kambaleke buti kambaleke ku Alan Tonix eyayogedde ate Wyke Benda tomutwalira Wyke Benda yengenda muddako Alan Tonix kambeereko kuba yayogedde mutayinza kuwagira Nope waliwo abantu abamu nga wakuwagira ate ogwa nnyo era Alan Tonix beebaze nnyo Bebe okubajjukira kuba Alan Tonix abadde abookingibwa luddawo tewali ono musiraamu yatera ogenda mu byalo Alan Tonix bamumanyi bamumanyi kakati Bebe Cool bambi yabalowoozaako n'abaleeta era they would every Sunday kufunangayo nkota z'amatooke zigende Kiwaatule muli mugundi Kiwaatule eyo n'enkoko kwebaza Bebe Cool okubajjukira okubafunira kebalya omuntu wagamba nti Tonix alina point kuba abantu abamu bavuma kituufu bavumira bagenda kukwata mpola kati ekisookera ddala nti Alan Tonix yagwa okuwagira Nope abagitoolako nnyo ddala talina kyajongerako wadde tasobola dde okukunga asikaali we wa apartment ye gyali awagire common man's party bayamba muyambe funa kyakuli era olaba ne audience wabazza okuyimba baba bwe bati bagaka nani yaleeta akantu ka wuuba ono bawuubisa kati ye tebawuuba abakola atya kati ye tebamuwuubira kati kyekisooka ekyokubiri ogambye kituufu alina point aba Nope bavuma kankubuulireyo kimu abantu bakulembeza nnyo ekintu nti aba Nope bavuma basiga obukyayi naye bukyayi ki obusigwa obusinga system ne institution za Mwami Museveni saawa zino zetulabako obuli bw'enguzi obuyita byo tabyogera obumenyi bw'amateeka impunity n'akifuuyira walabye ekyabadde ekaleero bwe bakwata ne bafuuyira ebirime by'abantu kati bukyayi ki obusinga obwo bwe buleetera abantu obusungu oyogera ebigambo naye nga bukyayi kiddala obusinga obwo okitegeera omuntu n'ogenda mu ddwaliro nga tebali wadde kapanado omuntu wonna akufaako ng'olaba which is much more worse ebyasalyagadde bigendamu because everything buli wootunula kintu kiri ku ttaka kati abantu basunguwavu olw'ensonga obusungu bwabwe buli justifiable be bantu bebamu moze gwe moze olina business ez'okola nzimanyi sagala zigamba abantu olina ekibanda ky'amanda kyo ate mbyogedde omusolo newe bakala oguze kibintu oba luddawa you the taxpayer sente nezokuŋŋaana trillions oba 28 nezigenda bazalocatinga nezifiira eyo nebazibbirayo bazibba bebazimbaga n'agazimba aganene balina bebazimba okwo ku Entebbe kuno oguzimbe gwe bazimba mu Kyogamu kati mulimu biwundu webale nnyo twayitulidinga ne sikando y'amabaati 2020 kufamu zaabwe ninga baali for the relief abantu b'Ekaramoja ebyo ebintu ebiri mu ggwanga Uganda kati Alan Tonix expects a Ugandan taxpayer to be happy about that bannayuganda ebyaddala basungu wava tebakoowa bali mu bulumi n'olw'ensonga eyo Alan Tonix obeera nga Bebe Cool akuwadde omukisa ojja oyimbe yimba tetukuyinaako buzibu njagala nkubuuze Ragadi niwe yali yeesembyewo okuba mmeeya nze nina kakadde akalala kamu oleetayo vidiyo nga avuma abantu talina budde ayimba ndigiddawe ayimba n'ayogera byayogedde niwabeera ayogedde nti oba ali mu criticizing opposition olulimi lwakozesa n'omulala yega takyayogera bigambo Gravity ayogera kuba abantu muziki n'amala atambula n'agenda naye kati bano bannakasiramuka bano muntu yakayingira eddiini kati Alan Tonix bakujjukidde bujjukizi ng'oli eyo oyagga oli anfoofu
naye oyagala oyogera okusinga abasajja ba Otafire avayo n'agamba nange this is wrong. Tulabe videos mu kino ekisanja ez'Otafire nga ziringa 6 where is criticizing where the government yalimu ninga is a kada omusajja omu kubaludde mu kintu abawolereze nnyo ne kati gwe wumbwa sorry I withdrew ne kati gwe Alan Tonics yakayingira obuyingiza ekintu yakasiramuka oyagala okulaga nti you know because you bakuwadde ku busente oba tofunanga nawe olabaye oyagala olinnye ku bantu olw'ensonga eyo Alan yegendereza agumire omuliro naye ekirungi yagwa kali yesola musasiramu tukulinze campaign ziggwe era ne wezibale tezinabeerawo abaite byamuboking continue spewing whatever you're spewing twali buzibu oba ekikoze nga yamayita China kyafiirwa of course China ate White Bender ngatumaliriza White Bender yagambye eki yagambye nti ye ayagala yayimbira amwadde yayagala sente mugwangira South Africa nze ndaba mutuufu mugwangira South Africa kale sijagenda mu South Africa it will be far-fetched naye nze nsuubira sinza kuteeka mutwe gwange kubanga gugulwa guwagira ekintu I would think as a citizen of a country nze mpagira okusinziira ku if idea ya kibiina kisinkinga n'endowooza yange newe ngamba nti nno ngenda kuwagira ekibiina because kimpise ne wankiwe a service nze kunze sikikiririzaamu kugwe because kati aha service weggwa kyekiddako ogenda kuwagira kirala nti kati gw'oliawo oli nnyo tokuba yagambye nze saagala kweyingiza mu nsonga za byabufuzi ate abayimbi bakyogera nnyo bangi bakyogera naye ne mu mulimu gw'olimu for example gw'okuyimba there are many policies ezalibadde zayitawo edda nga zakuteeka mu mbeera erima because tulina abaana balina potential yamanyawo babenda bayimbi balungi they would have been somewhere far yali yakoze ne gundi yabaaki record label yali agikoze nagendayo ku ebiseera biri nga nkyakola ku Delta TV nga mbazungamu nnyo yes so ebimu ku bibalemeseza okubeera nga bayazze nnyo okutuuka ekiseera nti campaign zirina okuba nga zibawaako okulya it is because waliwo ebitakoleddwa mu butuufu naye nga te gavumenti yebituddeko nga citizen byali badde questioninga for example wadde gavumenti ya NRM no questioninga nebibeera nga bikola because mulina amaloboozi amanene but okwenafuya n'ogamba nti nza nyimbira ansasula gwempagira kati katugezeyo banamuwa sente nkyaba PFF ng'agendayo kati aba wagira kyolo ng'akyuka wagenda kubeera bw'ati ng'akyuka bukyusa muwaga wagira now there is something wrong tebannagula mutwe gwe there is something wrong there okuwagirira ekibiina tebalina kukugula olina kubeera nga olaba nga webali baleeta Obama mu campaign ya 28 ya Yes We Can tuyingira tuli mu 27 awo campaign zitabuse abamu kubasinga okumusaako amaanyi n'okumuproperinga afuke kye yafuuka yali fraternity y'abayimbi mu ggwanga lya America era oli omuyimbi gwe bayita Young Jeezy yegatta ne Nas ne bakola olimba My President is Black balokolamu ne remix y'ensinajjako ba Beyonce ne bakolanga ebijjulo dina kubanga bakuŋŋaanya sente ziyambe ku musajja ono batuukirize definitely atendiki almost all black Americans in America bali ku side ya Obama because bali bafunye ekimala mu bazungu bano abali babakyojjanya kati nga bagala naba representinga ko definitely kugamba idea ya Obama gyakulembeza gyalina esinkinga n'okuyagayaga kw'abantu gye bayita ideology definitely ne kati ffe mu Uganda tubeera nga atugula tugenda naye service tugenda okuwagira tubeera tulinganga wala film gye bayita what is it called omukazi nga yatadeka akawero nga ali ku nnyanja bwati nga batalaba tulina okulaba ebigenda mu maaso tekikugana kuwagira NRM naye ng'obyogeddeko bannange amalwaliro agabulamu tulina okugira bwekito n'owosigala wagira NRM abantu bajja kukwagala nnyo okitegeera naye bano bannaffe bo beefuula nti everything is right because they are being paid some penny okuba nga bayimba which is very unfortunate. Okay, congratulations zigenda eri gundi yasomye bambi bamutikidde Tata Pius Jeffrey Utaya ne n'omukyala ne bawo kusasira Serugwa amateeka final yamaze kati agenda ku LD gundi anogenda ku LDs abantu wakaluba wendi woli
tajagenda miliyoni weeri lwaki bonna bakoma wano muganda wa kale tubaza okuba nti mbadde mutambula naffe muzede Megatron gemanya mbadde Frank Antambi olunaku olwaleero amuli mangi nkyagala etaano ku Megatron mbatumiddeko nnyo mu ngeri enjawulo mwenna abatulaba nasanze musajja gayina musanze wa meeya Lukwago eyo nagamba Ntambi mwagala nnyo nakuwa ssente embuzi zabadde zifulumye nga ngoba mbuzi ziyingire mu kikomera naga Megatron ebambi ndabira Ntambi naye erinnya ndyerabidde bonna abijjukira nina ne musajja wange alaba nnyo show zaffe ali ku Texo awo maaso ga Uhuru alaba nnyo show zaffe naye mutumiddeko nnyo mu ngeri enjawulo mbebaza okuba nti mbadde mutambula naffe musebe bulungi mwera